Jebujjako katono bw'owulira nti ddere drinking general bamujje ku bwa CDF mu position ya CDF ne baapointinga CDF omupya manya kyenkugamba kitandise okukola mpuliriza bulungi nganze bwendi naddibanga ebigambo bino mbyogera bayinza okukyusamu oba be implementing nga bataddewo diversion obajja ku mulamwa nkikugambye very soon you will witness that Museveni has appointed a new CDF. Ompulira bulungi nnyo very soon omwaka guno tegunnagwako obanga tutuuse mwaka ogujja bw'owulira nti Museveni yalonze CDF omupya manya movement ya information egyenkuwa netandise okutekinga place olwaliro 11 olwaliro 10 no sorry olwaliro 10 very sorry olwaliro 10 ogwokuna 2025 video eno njagala mugisaleesale mugiteeke mu archive yammwe abaana amanyozisa ne muzijjayo bwe muwulirangako nti CDF balonze omupya diddigi bamugjeeko manya kiri kyensoso basomera n'ekyokubiri kitandise okweyubula tugenze maaso ngero no CDF yagenda okukomandinga amagye on behalf of Muhoozi Kanyarugaba mukira otisinze bulungi kati mumpulire bino messenger mugisindikire baganda bamomo n'abali mu magye ne ba ministers mumbere eyo ba high ranking UPDF officers ne ba ministers bebamaze okukolako intelligence ne survey tebakkiriziganya na DDG bayina options bbiri. One, waliwo okubagoba mu office ezo oba okuba eliminating one by one. Those are two options. Mumpulire bulungi. Some of the after Muhoozi being removed from the office of CDF and currently he will start to dismiss the high-ranking UPDF officers and some ministers who don't believe in him because they have already organized or they have collected enough intelligence that among the ministers and among the some high-ranking UPD officers, they are against Muhoozi's what? Muhoozi's presidency. Oh lol. Kati gwe minister yenna ng'okimanyi bulungi nnyo naawe senior UPDF ranking officer kasitole nga batandise okukyusa waliwo olushafo minister waliwo olushafo bakugjeeko oba osigazza ekintu kimu either okudduka mu ggwanga oba okuttibwa oba okuteekebwako emisango gya naggomola ne bakuteeka munda y'ensonga lwaki mainire balwana nnyo okuimplementinga koti masha ebeerewo ng'oggyeko abalabana ng'oggyeko ffe aba national platform ne president waffe abantu abagenda okufeesinga koti masho be ba UPDF high ranking officers ne ba government officials abali munda abatawagira Muhoozi nga bakimanyi ate nga already babadde nga bawe mundu ambayine muntu ziri registered bagenda bakwatira bonna bonna nti badine muntu registered munda nze mukitegedde bulungi nnyo omuntu omunafu video eno soko ogireke kyekindeese olwaleero ba high ranking officers mu UPDF abatakkirizigana Muhoozi bagenda kugobwa bulamu bagenda kuttibwa ba minister n'abala bakola mu offices ez'enjawulo abatakkirizigana Muhoozi babakola kudda intelligence bagenda kukyusibwa abamu bagenda kuttibwa abala bagenda kutwala mu military court y'ensonga lwaki balemedde nnyo koti masho ebeerewo ekyo mukitegedde bulungi nnyo nga bwe mbagambye wali nti DDG already yatandise dde okujjuza ebifo bye mu strategic ministries UPDF offices
yatandise okwapointinga abantu benga bateekamu mpola abatali mu ssaako ye bayagala atandise obbadimotinga abalala batandise obbajjawo mpola babatta kimu kina kimu. Kati wano abatategedde kakodyo kano wenjagala mutegeere bwe tugatta abasirikale njagala okwate calculator abasirikale aba South Sudan bali abasirikale 1500 kwata calculator South Sudan abafu batole bali 5 Kongo basoka batayo olukaaga 7 Wichendo yenyini ngetandika ku Saturday ku Friday Kongo bayongera ne batayo abasirikale lukaaga. Wetwogerera nga njogera ebigambo bino abasirikale Uganda bannakabala mu ggwanga lya Kongo ne lya Uganda bakafa abasirikale 1,773 bonna ba indigenous. Tekuliko gamba nogo, tekuliko wakabano, tekuliko chi. Abasirikale bava mu Buganda, abalala bava mu East, abalala bava mu North, yonna combined together. Be basirikale 1,773 deliberately babatta bakimanyi. Abali ku bisago tebamanyikiddwa muwendo. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Bino byembagamba muwuliranga Katembo basinema naye gyebiri era mujja bbira bwe muti omugamba nti byetwogera tebiriiyo ne bituukirira kati mutegedde kale nti abasirikale bonna abakafu batajja bali 1,773 abakattibwa bonna ba indigenous. Naye ng'ekisinga okutiibwa abaana bano bafudde tebafunye misaala babanja. Kuna tetugasseeko bali Somalia abafiirayo. Tetubagasseeko. Kati ndowooza otegedde bulungi nnyo. Bw'omala otegera ebigambo ebyo ne tulyoka tudda ku nkola entuufu ey'akalulu nga bwe kagenda okubeera. Kati njala tusooke tuterere bulungi nnyo otegere bulungi nnyo. Banyabo ne bassebo mwenna bannayuganda gye muli buno obubaka njala mubufune bulungi nnyo. Ku mitimbagano egy'enjawulo babatereddeyo nti bakansalazi aba Kampala, Central, Lubaga, Makindye, Kawempe. Bakansala bano bali mu 1000 bayitirivu nnyo kamala okulaba wano basobola okufuna details zaabwe. Sigenda basoma